kubanga Kayanja agamba nti yali yeebase mbu maama we n'amuloosa nga Lubaka yonna ku lunaku lwe yaleeta Beniini nti ku lunaku mbu yali yeebase maama we n'amuloosa n'amugamba nti eno Lubaka yonna egenda kubaako ebizimbe nga bibye, eno Lubaka yonna egenda kubaako kyaki yonna naye agenda kusindikiriza nga busindikiriza abantu olw'ekirooto ekyo kye yakeera enkya n'aloota abagobe mu poloti zaabwe. Mwe abantu nga mmwe bw'abayisa bwatyo kiba kifaananyi kikulu. Kyekibi ennyo era ffe abamu otulaba ffe n'eddiini tunaatera ozizza wali si kulimba kubanga omubuulizi w'ekigambo kya Katonda bw'ate gwe wendisa akulyewo omwoyo owulirize ebintu bye ddala nga birungi nga bikuyingidde mu mutima ate bwe kituuka ekiseera nga yatukola bw'atyo mu butuufu tuwulira bubi n'ogamba ddiini kiki kino kati otandise tugambe nti kati ebikola byakola tebigenda nawe. Nze nkubuulira ekituufu kya byonna eyo si yenkola ng'omuntu bwe yandisaanye okukola. Bw'oba oyagala ewantu kituufu oyagalawo watuula ne nnyanniiniwo nga bwe kiri nti Land Road ye nannyini ttaka n'otuula nabo. Kituufu kya byonna jangu ne bano b'osanze ku kitundu tuula nabo bagambe bannange ekifo kino njagala ABCD nandyagadde okukozesaawo bwe nti naye madde njagala ntuule nammwe buli omu abalirire ekintu kye ekiwuliriza nja kukwatayo kyenkoze eki kyemuwadde baabali eri ku kitaka eri baguzeeyo eri naye bagenda basasula abantu. Kyentegeddeko nti meeting eyatuula KCCA obwakabaka bwa Buganda n'ennema n'omu ku mukiise wa Buganda wano omukyala gwe erinnya lyeneerabidde nti naye yassaako omukono n'agamba muveewo. Meeting etuula wano ku kkubo nga bagulawo oluguudo weetuula. Era meeting eyo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga yasayiningako omukono. Nze sigimanyi anti kati ffe tetugimanyi kubanga kiri bwe kiti ompuliriza kituufu Mmengo yeetwala ettaka Kabaka alina ettaka lye nga Land Road okitegeera naye gavumenti tebeerangako nsi lukolawo ssemateeka okitegeera ssemateeka n'agamba nti omuntu bw'amala emyaka 12 ku kitaka aba afuuse wa kibanja naye aba alina obuvunaanyizibwa ku kiki ku kintu kye okitegeera ate newankubadde ettaka lyeri naye ffe abatutwala ku by'ebibanja gavumenti yetukola ki? Gavumenti yetutwala okitegeera gwe ne bw'oba otaddeko kituufu yateekako omukono gye yaguteerako ffe tetwaliyo waliyo wakakiiko kaffe chairman yaliyo olwaleero ffe Kabaka bw'aba asiimye n'atugamba nti ettaka lyange ndyagala kituufu yakwasa Katikkiro Mayiga obuyinza okitegeera naye twagala kulaba nannyini ettaka kuba yajjako ne wali tebaatukkiriza gendawo. Ani yajjawo? Kabaka twagala kulaba nannyini ttaka. Kati tugambe nti bano bebakola beerimbise na mu linnya lya Kabaka. Beerimbise mu linnya lya Kabaka ffe twagala kulaba nannyini ttaka. Bubaka bw'olina eri Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'Obwakabaka ku nsonga eyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'obubaka bwe mmuwa lino ettaka bajjajjaffe baagula mu 7 gy'emyaka emeka okiwuliriza abantu babaddewo okuva mu myaka gye7 lino ettaka kubaddeko Katikkiro Ssemwogerere n'atulekawo ne kubaawo Katikkiro Muliika n'agenda ne kubaawo Katikkiro Walusimbi naye n'agenda okiwuliriza kati mukwano ne Katikkiro ono lino ettaka terina gye liraga ne mwana abaali wadde pasita terina gye ligenda era mudda liriddira bannyini baalyo. Obubaka bwo obusembayo eri omusumba Kayanja aliowo emyoyo gy'abantu ate abagoba ku ttaka. Bw'obanga ddala oli musajja wa musumba wa myoyo oli ow'abantu weekube mu mutima odde eri abantu weekube mu mutima odde eri abantu ddala ng'oli ow'emyoyo gy'abantu weekube mu mutima ate nno omwami omukwano gwange kuba twatuula nayeko naye netunyumya naye naye adde eri mutima teri muntu atayagala nkulaakulana yandigaanidde wano senga oba omuwadde ssente ze zaakoze eki zaakusabye omusajja tajja kukeera enkya nga yagula miliyoni 4 gw'omugambe nkuwa 10 kweri kiba kijja Kayanja yeekube mu mutima atule bino byansi ffenna tugenda bireka ku nsi buli omu bamusimira fuuti bagenda akaziŋŋoonyo kaliwa fuuti 5 mbakupimeko akaziŋŋoonyo sikumala bino byansi naye mu butuufu bwa byonna
gy'ogenza ogenza otya kuba tetumanyi kiriyo wansi ndaba enkuba eri mu kujja ate omwala baguziba buzibu omwala baguziba eyo ensonga ya mmeeya eyo nsonga ya mmeeya bwe baba bagibuuza kubanga pasita bw'aba agamba nti baasayininga nze miitingi gye mmanyiiko owulira miitingi gye mmanyiiko yali wano yakuggula luguudo gye nalabamu mmeeya mbeera ze nenjirabamu mmeeya loodi mmeeya nenjirabamu misita wa kampala nenjirabamu nankulu w'e kampala nenjirabamu ne pasita kayanja mukanze mpozi n'omuminisita w'emmengo Israel Kitooke minisita gye nalaba basayininga nti muveewo bonna ate basayininga yali yakuggulawo luguudo mbone bino mwe byayitira nze sibimanyi ebyo sibimanyi kakati bwe kinaaba ekyo loodi mmeeya ajja tubuulira ne mmeeya mbeera ze wuuyo atubuulire bwe baali wano we basayiningira oluguudo atubuulire kuba wuuyo tali mpigi amizanga bwe mulabye ekifo kino kyongera okulambika nti ensi eyinza okumaliriza ng'eyingiddewo ku bantu tindamu katono abagagga bokka olwaleero abantu abali wano bwe ntuuseewo abamu baabo mbalaba baliko kanula baakedde bazirisa tumaze kutuuka abasirikale ne bafuuka kamu abamu abatudde awo abalala bali eri beekwese oli oba osiwaawa simanyi n'omwami omukulu ow'amagye ali eyo agamba nti oda gy'alina okumenya abantu wano naye agamba ne idi w'ekibuga bajja wano ne basayininga master plan ye eri kuyiika 6 simanyi yiika 6 wano ddala we zigenda kukoma era bw'otambuza omuzindalo zigenda kukomawa wabula kye bakoze okuggyako abantu amangu baakedde kubagamba nti nnema ekedde kujja kubamenya olwo lumula lusozi situmanyi nnema oba amazzi gagendanga ne waggulu mu nsozi mwani Kayanja mu bbanga toneemabega nze ndi mutuuze waawo mu Ndeeba yaleeta ebitoogo ebyo n'abisimbaawo ng'abifudde ng'ebimuli mbw akola decoration eraga nti nno wano aliraanye ennyanja ya Kabaka n'aleeta ebitoogo yasasula n'abaana abasula wano okusimba ebitoogo ebyo so nga ali mu kigendererwa ky'okumaliza ng'agamba nti awo wonna wannema ate nga nnema mbukati ye egamba Kayanja yekka yasobola okubeera wano ye asobola okuzimbawo byonna by'ayagala naye ekintu ekyo kye kyandibadde nga nsonga nkulu tosobola kujja buzi n'otunuulira amayumba g'abantu abo n'obagamba nti mumenyebwewo muveewo tebatuddeeko nabo bw'obuuza Kayanja bagamba Mmengo ye yagambye bamenyebwe bw'obuuza Mmengo egamba abaliwo bano abaami ba Kabaka batugamba mbu baabagambye nnema naye abantu bano tebaweeweddwa na wadde chansi gye batuulako nabo ng'ababadde emyaka egisukka ku 10 ennyumba ziboziraba zisukka myaka 10 ezimu eziriwo tebaweereddwa na budde okugamba nti amayumba gammwe gano kubanga amayumba wegali tewali ntobazi ya buyimba abantu bonna bamanyi ku nnyanja ya Kabaka ebbali yaayo yonna bweri waliwo amayumba amazimba agatabangako nti gali mu ntobazi agatabangako nti gali mu mugga wabula pasita Kayanja okwagala okusindiikiriza abantu afuna obuwumbi n'obuwumbi lwaki towulira mu mutima gwo pasita Kayanja n'otunuulira abantu bano booli mu kulimbisa mu nnema yeri mu bbamenya nga gwoli mu bbamenya ne weefuula omusajja wa Katonda n'ojja n'otunuulira abantu bano bagenda kulagawa mu bulamu bwabwe gwe omusajja wa Katonda Katonda yalagira kunyigiriza abantu ddala obajje mayumba gaabwe babo bali ku kanula bali ku ki bonna bazirise omusajja wuuyo yagula wano ettaka akedde mugamba nti awo bw'oba teweemenya eddakiika 3 ebintu byo byonna tugenda bitwatirizeewo ebadde galagi ye ayinamu ebyuma ebibalibwa mu buwumbi ebimu baabimubbyeko naye nga ddala mwami Kayanja sente z'olina tokola nkole nti okeera n'ozipakasa oziweebwayo bantu kyabu kiweebwayo kiweebwayo ky'olina naye ekiweebwayo abantu kye bakuwa ate kyotutulugunyisa abantu ekyo tuwuliranga obwa Katonda n'obwannabbi bubanga obubulamu bwe okubanga gwosazeewo gy'osindikiriza abakazi abo n'abaana baabwe ne famire zaabwe abakazi bannamwandu abali mu mayumba ago awamu ku we bali mu kusengula waliwo omusibe ali eruzira yani musibe ki yani Mwami Sebufu omwami Sebufu ABCD Air Control oyo wamuwuliranga ow'emmotoka amaka ge gali awo era bakozesezza omukisa ogwo olw'okuba ali mu kkomera musibe bajje bamenye amaka g'omusibe oyo jjukira omusibe n'abafamire ze
bali mu kubonaabona kubanga taata waabwe famire yaabwe yasibwa n'emmaali ye bagenda gitwala kati amayumba agamu yagalikako abapangisa nabo bakoze eki babagamba muveewo naye nga nanyini mayumba naye bamusiba mwami Sebuufu so tuwulira okunyolwa ng'abakulembeze mwami Kanja aleesa emmotoka wuuyo ali mu kuziba myala yasooka n'alimba KCC wano mbu yazimbye emyala mutunuulira abamawulire mwenna wuuyo ali mu Giziba aleesa ettaka liyeemu ali mu diteekamu bwannabbi ki obwo bwannabbi kikaaki kitegeera ago egamu ku mayumba already agamaze okumenyebwa mu kitundu kino naye nga bwe nkulaze nti n'amalala gonna gakyamenyebwa awo gonna g'olaba eri gy'olaba ezo zonna grade zireeteddwa kumenya mayumba gano g'olaba n'emmotoka zino zonna z'olaba awo erimu sala okumanya kwenfunyeeko okutono information ginfunye kunoonyereza kwange wano nema ng'ekolagana ne KCCA gy'okiikako n'obwakabaka bwa Buganda kosa n'ennema ekiwandiiko kyateekebwako omukono ebintu bibiri obubbi bw'ettaka obuli mu Kampala era ngambye Road Mayor taddamu kubeera mu biro kulonkinga bintu okulabikirawo ng'ekifaananyi ku lwa KCC kubanga abantu balumiriza Road Mayor yali wano n'alonkinga master plan ya Kayanja ttiimu ya Kayanja yonna bw'oyogera kino ekitukoze bubi nnyo ffe ng'aba KCC kubanga abadde atulaga yalwanirira abantu obutava mu ntobazi kaakati abantu bano n'abali wano n'entobazi tebagiriimu naye bwe yali alonkinga master plan ya Kayanja teyamala kubuuza oba ddala Kayanja abantu obalonkingira ettaka kwe bali bafunako obwenkanya ekintu ekyo nakyo kitukoze bubi nnyo era Road Mayor ateekwa okuvaayo kubanga bulijjo alaga alwanirira abantu ateekwa okuvaayo n'atubuulira master plan gye yalonkinga wano Kayanja gy'alumiriza nti ye yamuwaawo ye yasayininga master plan egoba abantu abasukka mu 10,000 yali yaaki kubanga abantu eri gwe bandisinziddeko ne bagamba nti Road Mayor w'ekibuga atulwanira ate abantu kati bagamba nti Road Mayor n'abaaliwo ne Idi bajja ne balonkinga master plan ya Kayanja kitegeeza nti mwe bakansala temulina kye musobola kutuyamba kuga tuli wano tuli mu mbeera enzibu ennyo naye nga tugezaako ng'abantu b'ekitundu okulabika nti omuntu oyo waakiri afuna obwenkanya baliko basindiikiriza nga babibbe kansala akasembayo obubaka bweri owekitiibwa Katikkiro Mayiga kuba naye yassaako omukono n'obwakabaka nga bagamba nti bano bamenyebwe bakulaakulanye ekifo kino nsaba owekitiibwa Katikkiro abantu bano tebali kuliiza abamu kubanga liizi bweggwako osobola okutwala ettaka lyo n'ebiririko kusinziira agreement gye mwakola abantu bano bagula poloti zaabwe okwetoloola ndeeba eno yonna bwaba nga waliwo endagaano yonna gye musazeewo okutunda ettaka abantu bano kwe bali baweebwe okusookera ddala omukisa gw'okusigala ku ttaka lye babaddeko emyaka n'emyaka ekyokubiri baweebwe obwenkanya so olw'okuba mwasayininzeeko nga Buganda mugambe ennannyini ttaka nti oli waddembe okutwala ettaka lyo kubanga ettaka eryo mukkirize nti liriko abantu ate n'abamu badde basasula n'obusuulu emmengo so tusaba bwe muba musayininga ku kintu musooke mujje mulabe abantu abali ku gulawundi ddala bali mu mbeera ki kuliko ebizimbe ekibuzo ekisooka kigambibwa okusinziira ku information gye tuyina wano wali omu ku abo nga wegase ne Road Mayor ne mulonkinga master plan y'omukulu Kayanja egoba abantu bano ng'ate oli mukulembeze baakulonda n'ekkubo lino era olwaleero kituukiridde twalonkinga oluguudo sijjukira nsonga yonna gye twalonkinga nti abantu bagenda kugobwa mu kifo kino bwe twali mu lukiiko lwali luno twalonkinga wano enguudo ezigenda okukolera mu Kampala projekiti eyo egenda mu maaso empya enguudo ezimu ziri kuba enjenyezi mu Kampala eya dot service ezizigenda okukola mu enguudo mu Kampala mu Central Division ne mu Lubaga n'ewalala so program ya KCC yali yakulonkinga nguudo zigenda kukolebwa temwali mu kulonkinga gw'abantu abawanganya mu kifo kino era abakyogedde mu bukyama naye wabawo enteekateeka yonna egenda mu maaso abantu baffe abawanganya mu kifo kino abatongole bakansala n'abantu bonna bababuulire ebigenda mu maaso bajje banyonyole bakolaganye n'abantu abawangadde wano ebbanga lyonna so balina okukola
tusaba nti nno omuntu era ayina enteekateeka z'okweya mu kifo kino ajje akole enteekateeka nti aba abantu bonna ababeera mu kibuga kino naye si kirungi kujja nga twabuulidde kyogenda kukolerawo so tulowooza nti bakama baffe abatusingako bajje tukwataganye wamu division etegeere abantu abawagala bategeere tulabe nga tuyamba abantu baffe abawagala balina enkolagana ennungi naye tubamenya bumenya balinago obwekanya bali mu nsi yaabwe. Gwe ng'omukulembeze ku KCCA wakimanyako nti olukiiko lwa KCCA lwegatta n'Obwakabaka bwa Buganda n'ennema okumenya wano okutereezaawo? Sirina kyemmanyi kuba kasera ebbaluwa yonna gye bali bampandiikidde era kipita eriize kubanga ng'omukulembeze nga mmeeya naba temanyi wali enteekateeka egenda mu maaso. Kyensaba nti nno wabeerewo obulambulukufu oba okuba nga batubuulira ebigenda mu maaso okusinga tukuumira nga tumanyi kigenda mu maaso. So kyendowooza nsaba abakulu bonna bonna wawa enteekateeka yonna eyetagisa waliwo kye bayita sensitization okusomesa abantu aye n'okubayita mu nkigo ez'enjawulo nga tukola ku nguudo. Enguudo zino zibaddewo abayingirira bajja bakontrakita bajja ne tuyita mu bantu ne tubasaba ettaka ku luguudo nze najja kukola luguudo era oluguudo lwemanyi oluguudo oluyitaawo kubanga lugatta ku ring road lugatta ku Nabunya tumukola era abantu batuwa ettaka tukole oluguudo lwaffe. Gwe ng'omukulembeze ki ekiddako? No ngenda kuba nga mpandiikira kukwatagana ne ngenda kuwikejja ngenda kukwatagana n'Obwakabaka okumanya ekigenda mu maaso n'ennema embuulire obubaka eri abantu bano obubaka eri abantu baffe bagumiikiriza ebifo byabwe tunamala okubanga bakkanyiza ne Buganda Kingdom abantu abavunaanyizibwa naye nga ebifo byabwe era tujja kubanga tusobola okufa enkolagana ennungi n'okolagana n'abantu abo basobola okukola ki okubanga ebifo ebyo babikozesa paka n'abakanya n'abaza ab'enkulaakulana. Tutegeddeko nti gwe omu ku gwe bamenyedde wano eno twagala okumanya gwani nabo ebintu biki bye bamenye era bibalirirwamu ssente mmeka. Tutandike omu ku batuuze ba wano era bakolera wano wennyini we tuyimiridde wenjogerera kati nze nnyini kifo kino ffe bamu ku abamenyeddwa ebintu abatuuze ku Kayanja wano era twewuunyiza okulaba nga abasajja batugwiridde obugwizi bano abannema bajja ne bagamba tuveewo so twali twateekamu empapula zaffe n'okusaba kwaffe eri nnema batwandiikidde naye tebalinze nakutuddamu ne bajjawo basalawo bajjawo ebintu byaffe bamenya amayumba gaffe era nze okuva jjo nga bali mu kusombawo bintu n'ennyumba zange bali mu kuzimenyawo wano. Kale tubadde twesaaga tubeeko nga tuyambe oba gavumenti betuyamba kubanga Pastor Kayanja tetumanyi ye mwennyini ayimiridde mu lutobazi n'ennema talina kyekola ki talina kyemugamba. Waliwo wano essomero eriraanyewo era St. Louis University n'ebizimbe ebirala wano kalina endala eziriwo bonna bali mu lutobazi naye ffe basazeewo okuyigira. Waliwo munange muliraana wange Sebuufi wano anninaanye era naye ennyumba ze bagamba ogenda kuzimenya. Twetaaga kubanga tujja okuyambibwa kikola tubadde tulina emmeeya waffe tumunyonyoddemu ensonga tulabe nga tukola ki tuyambibwa. Mu mbeera eno ofiiridde ebintu nga bimeka. Yajja wano yagamba yagala kukola Kayanja Nyanja ya Kabaka naye nze Kayanja simuwulirangako yadde yali aguze certificate ya Buganda oba yali akoze ekintu kyonna okiwulire bwe Buganda muwuliddeko nga kwagala kutwala ttaka kyekyoka. So ffe tubaddewo nga tugenda mu bya Buganda tukola certificate tutambula bumu ne Kabaka waffe naye gwe tutawulirangako toba ali Mmengo ku mukolo gwa Kabaka gundi ku mukolo guno ate gwe basazeewo batambule naye ajja atumenya tubonyebonye bwati nga ye takwatibwako nga te naye ali muki naye ali mu lutobazi. Mu mbeera eno ofiiridde ebintu ngo bya ssente nga mmeka? Ofiiriddwa ebintu ebimu mbitaasizaako ebirala mbitutte gambe nabisaasaanye n'ennyumba zange okumenyebwa ssente mpitirivu nze nfiiriddwa miliyoni nga 5. Amannya Saalongo Sebyange Kawo.